Mugencha leero Museveni alabudde Amagye kukuba abantu, Mugisha Muntu Amusekeledde, Kyagulanyi katasule Kukubo. Omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni wabulwa era akwatidde ekibiina kya NRM bendera kuba president mu kalulu k'omwaka ogujja 2026 azzeemu okulangirira nti waliwo mukuumaddembe yenna akkirizibwa kuba bannayuganda agambye nti eky'abasirikale okuba abantu kikula kya bugayaavu. Mu biseera ebyokulonda okwaliwo mu 2021 President Yoweri Museveni yayisa ekiragiro kye kimu n'alabula abakuumaddembe nti tebalina n'akamu kokka okuba abantu wabula emirundi mingi naddala mu kiseera kino ekyokuwenja akalulu abasirikale bazze balabwako nga bawuttula abantu emiggo n'okusingira ddala nga bakuba abawagizi ba munnakibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. President bino abyogeredde mu nsisinkano ne bannamawulire mu kiro ekikeesezza leero ekisozi babadde yakamaliriza okuwenja akalulu mu bbendobende ery'emubende. Omusasi waffe James Kana Sebuguzi y'omu ku babadde ekisozi era kaalutuviire ku ntono. President Yoweri Kaguta Museveni nga yakwatidde ekibiina ki NRM bendera okuddamu okuvuganya ku bwa president asenzidde ku ddundiro lye ekisozi mu district y'Egomba mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwakubye mu kiro ekikeesezza leero bw'abadde awunzika okuwenja akalulu mu district ezikola ebbendobendo erya Greater Mubende. General Museveni akkaatirizza ku bigambo ebyayogerwa munne bwe bali mu lwokaano Robert Kyagulanyi Ssentamu w'ekibiina ki NUP nga mu bigambo bya Kyagulanyi yawulirwa nga agamba nti abakuumaddembe batono nnyo nga kale tebasobola kulwanyisa bannayuganda singa basalawo okwegugunga. General Museveni agambye nti Uganda gyakulembera ensonga z'ebyokwerinda azitwala nga nsonga nkulu ddala era n'akakasa teri muntu agenda kutabangula nsi eno. Kyoli agenda kutabula Uganda anageza ko yenna mu ngeri emenya amateeka tugenda okumukwata netumugalira. Kyoli kyamaanyi kibagenda kukola kyetosobola kukola. Mbadde mpulira Kyagulanyi agamba nti abasirikale batono nti bariotas bangi banange tumuliriza bya Kyagulanyi kubanga tibirina mu kulengera. President agambye nti Amagye, poliisi n'ebitongole ebirala by'okwerinda byetegefu okwaŋŋanga oyo yenna agezaako okutabangula Uganda. Wabula President Museveni akyukidde ab'ebyokwerinda nabo n'abalabula nti tebalina buyinza ate kudda ku bannayuganda okubakuba ng'abakuba ebyokuttale. Ono abalabudde nabo okubeera abeegendereza nga Uganda eyolekera akalulu ka bonna 2026. Tewali okukubibwa kwonna kubanga bw'ogambye nti okukubibwa n'awatasaanidde. They are not supposed to beat anybody. Okukuba abantu obwo bugayaavu nsobi naye ate bugayaavu kiraga nti talina budde talina patience kubanga nze bwe mba nkolagana n'omumenyi w'amateeka ntwala budde n'animba nange nemuyita eno nemuyita eri okutuusa bw'atandika okukola ensobi omukuddamu ebibuuzo byange. Ku kya tekinologiya eyaleetebwa agenda okweyambisibwa mu kalulu ka bonna akajja nga yeyambisa ebyuma ebya voters verification machine. President Museveni agambye tekinologiya ono wakuyambako nnyo okumalawo ekibba bululu ekizze kyeyolekera mu bululu bwa Uganda obutali bumu. It's to go scientific. Have people's fingerprints, even their eyes, and nobody votes if he's not the one recorded. So that's what we are doing now. Initially, they were playing me tricks. So, no. Of Africa, ebinkumbi abwe byasiwuka ku lw'enkumbi. Kubanga balima, the fingers no longer have the grooves, which you see on people's fingers. But now, we are saying that even if your finger is eroded, your eye is not eroded. We shall go by the iris. So that is the issue. To stop ballot stuffing. Kusibye FM y'obujjajja James Kana Sebuguzi ekisozi mu Gomba. Wabula ku nsonga ezo omukulembeze w'ekibiina kya PFF era omuloodi meya wa Kampala Salongirias Lukwago ku kya President Uganda abasirikale okuba abantu emiggo agambye nti omukulu ali mu pokopoko wa byabufuzi kubanga tisinga kino abadde akitegeereza ddala yandisookedde kukangavvula mutabani we era omuduumizi w'amagye ga UPDF General Muhoozi Kainerugaba. Ebigambo mwami Yoweri Museveni byayogedde
ya byabufuzi byagezaako kubikirira kifaananyi ekiriwo kubanga tewali action yonna eyateekeddwa kyakoleddwa ku bantu abakoze effujjo kuba bamanyiddwa ate mutabani we CDF gyali emabega w'ebikolwa bino byonna kubanga yakulira Amagye olwaleero yaligambye nti amugjeeko ku bwa CDF olw'ekikolwa ekyo ekimenya amateeka agafuga UPDF ekifuga Amagye yali badde amugjeeko nga musukumikoma na kumuggyako naye nga amukutte ali mabega mitayibwa nga bamutwala mu kkooti kabe kasinga ekkooti y'Amagye gye yakateeka. Atakwatidde ekibiina kya ANT bendera Jeno Mugisha Muntu era asekeredde mwami Museveni anagamba nti obuzibu bwonna okutwaliramu buva mu gavumenti ye. Naye bw'aba agamba ebyo ebyananka ndaba problem eva mu gavumenti obutavaayo negoberera amateeka ekisooka. Olaba gavumenti bwebanga evuddeeyo neyogera ebintu byonna byebeeyogedde nga bikwatagana n'amateeka bwe baleeta confusion mu bantu ekyokukuuma eddembe ffena tukikkiririzaamu ffena tukkiriza mu ddembe naye gwe bw'oba omenya amateeka ate n'ovumirira abo boolowooza nti bamenya amateeka gw'oba oleeta ebizibu nga gavumenti kubanga gavumenti esaanidde okubanga ekola. Munnamateeka Peter Walubirira munnakibiina kya NUPC yagambye nti bino ebya kampeyini okutwaliramu byafuuka bya kiguumaaza. Naye ekiriwo nti babalimba nti waliwo obululu ate nga tewaliwo obululu. Tuli mu lutalo lwa kuziyiza abo abaagala okuvuganya ne mwami Museveni kubalemeseza kukola ki kunoonya bululu. So tuli mu kifuulannenge era tetulina kye tuyinza kukikolera kubanga toyinza kubaloopa mu kooti, toyinza kubaloopa mu electoral commission, teri gy'oddukira kubanga ebitongole byonna byakola ki byafa. President Museveni enkyaleero nataabinaanise nga tayolekedde Rakai ne Lyantonde gy'agenda okuwenjeza akalulu leero. Ebyo nga bikyali bityo ssaabawandiisi wa NRM Rosemary Namayanja alabudde abantu b'omu Buganda nti bwe bataalonde mwami Museveni be bagenda okusalwa nti kubanga ekitundu kino ekya Buganda nti kifiiriddwako nnyo mu kisanja kino ekigenda okuggwako. Omusasi waffe Thompson Kayinja kaabituwe. Ng'omukulembeze w'eggwanga era akwatidde ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM bendera olwaleero atandika okutalaga disitulikiti 10 eziri mu bbendobendo ly'e Masaka era ng'atandikidde mu disitulikiti y'e Lyantonde. Abantu b'omu Buganda balabuddwa nti singa ekitundu ekya Buganda tekironda Pulezidenti Museveni si yajja okusalwa nti kuba ebitundu bya Uganda ebirala byo byamaze dda okusalawo okuzza Pulezidenti Museveni mu ntebe. Bino byayogeddwa omumyuka wa ssaabawandiisi wa NRM mu ggwanga Rose Namayanja Nsereko mu nsisinkano gy'abaddemu n'abakulembeze b'abavubuka ba NRM okuva mu disitulikiti ez'ebbendobendo ly'e Masaka bano nga beetegekera omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Museveni n'abasaba badde ku byalo bannyonnyole abantu gavumenti ya NRM byekoze n'ensonga lwaki ye yokka gye balina okwesiga bagironde. Omubaka nga tasobola kukwatagana na gavumenti aba akosa kitundu kye, aba akosa bakiikirira lwa nsonga abantu bakiikirira bawa omusolo wadde omusolo ogw'omutwe gwavaawo naye ne bwagula eccupa y'amazzi kubeerako omusolo n'olwekyo balina okuganyulwa kinene nnyo mu musolo gwabwe naye tebaganyuddwa lwa nsonga nti bw'obeera n'omukulembeze atasobola kutuukirira pulezidenti mujjukiza by'alina kukolera kitundu kye. Pulezidenti Museveni olunaku olwaleero atandikidde mu disitulikiti y'e Lyantonde n'oluvannyuma aveeyo agende mu disitulikiti endala ez'ebbendobendo lino. Saalongo Thompson Kayinja ku lwa CBS ekutegekedde enkuuka bwaguuga mu lubiri lwa Ssaabasajja e Mengo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Atakwatidde ekibiina ky'FDC bendera kuba President James Nathan Nandala Mafabye ategeeza Kyabasa nti bannayuganda be banaamussaamu obwesige ne bamulonda kuba President akizudde nga waliwo obuzibu mu bammanerenda bano nti be bamu ku abo abasinze okwavuwaza bannayuganda era agenda kutereeza omulimu gwabwe sinakindi okubawera. Nandala ng'olwaliro akalulu agenda kawenjeza Masaka ne Masaka City agambye nti Uganda erina ebyobugagga ntoko era singa abantu tebakyaka ababwavu wabula abali mu buyinza tebabikozesezza bulungi kwe kusaba bannayuganda okumukwasa entebe ennene.
bo bannakibiina kya FDC bagambye nti Masaka bagambye nti Nandalama 5 bamulinamu essuubi ddene nnyo tiwakukyusa eggwanga lino. Frank Bwekumbule ssente wa FDC mu disitulikiti y'e Masaka agambye nti basazeewo omukulembeze waabwe enkuŋŋaana zikube mu bitundu abantu gye basinze okunyigirizibwa ennyo naddala elambo ku mwalo amagye gye gayigganya abavubi saako enkuke ne mu bitundu ebirala. Amagye agabadde gabatulugunya ku mazzi nti singa obaolyawo FDC enaaba etuta obuyinza ejja kubanga obaolyawo ejja amagye ku mazzi gano naye nga kibasinze nnyo kutunulira mu kitundu kino engeri gye bali abalimi b'emmwanyi ate nga tukimanyi nti akwatidde FDC bendera Nissan Nandalama 5 Majegere ayina yakulira enteekateeka ewaabwe eyo eya Bugisu Cooperative Union nga tumanyi benyigira nnyo mu kulima emmwanyi kati n'olwekyo abantu bena abavubi abamu babadde bagenda basereba. Abalala bali mu lwokaano Robert Kyagulanyi ssentemu wa NUP olwaleero ayolekedde Serere ne Soroti nga ono akutte bendera ya NUP Kyagulanyi ssentemu agudde ku kyokya mu kiro ekikeeseza leero abakuumaddembe bamusuulidde emisanvu mu kkubo bw'abadde yava e Kapera Ebyongo gye yasiibye nga adda Soroti gy'abadde alina okusula ne bamulagira addeyo gy'ava. Kyokka oluvannyuma kitegeezeddwa nti bamulese ne yeeyongerayo oluvannyuma lw'akanyoolagana ako. Frank Bulira owa Revolutionary Party olwaleero asazeewo okugira nga era aluwummula Mugisha Muntu wa NT ali Rubanda ne Kisoro, Robert Kasibanta ali Kagadi, Mubaraka Munyagwa Serunga ali Maracha, Joseph Mabirizi ali Kabale.